nnyo. Mumpulira? Kuwulira. Tukulaba. Tuwulira bulungi. Nsanyuse nnyo okubalaba. Mukama nga mulungi. Atukuumye n'atuusa kati nga tuli balamu kubanga bangi tebaliiwo, bafudde era bagenda kubaziika oba bamu bawedde. Ate abamu tebamanyi kigambo kya Katonda, naye ffe tuzze okumusinza oyo atuwa obulamu. Tumwebaza, mwebale nnyo okubaawo. Ate abalina obulwadde bambi kibi, mujja kuba bulungi, Yesu afaayo. Neebaza Katonda mpadde omukisa guno okwogera gye muli. Tugenda kuyimbayo wano oluyimba okusooka olutuzzaamu amaanyi. Oluyimba namba 27. 27. Weefunedembe mu bulamu bwange, oba bwembeera munaku, onzikirize okukirizanga buli ngeri yonna mwange. Mirembe, mirembe, Mukama njagala mirembe. Setaani bw'aleeta ebigambo bye, yimusa essuubi lyange, nti Yesu obunafu bwange, era ye atambula nange. Mirembe, 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 Mukama njagala mirembe. Kigambo kino kyokka kyenesika, ebibi byange byonna byakomerera ku musalaba gwe, Mukama Yesu ye azibwe. Mirembe, 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 Mukama njagala mirembe. Mukama ayanguye olunaku olw'ebikolwa byonna, subiritukirira ika ne mulaba Yesu n'amaaso. Mirembe, 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 Mukama njagala mirembe. Amina nnyo. Amina. Mukadde Senteza weebale bbeesi eyo.
Amiina nnyo. Mukama atuwadde omukisa mu buweereza buno obw'omuwendo. Abantu bangi abandi bwagadde mumpulira. Yennya bwetukuwulira. Amiina. Abantu bangi abandyagadde okuba mu buweereza nga buno naye nga tebamanyi oba tebafunye mukisa, naye Mukama tumwebaza, mwebaza naddala okumpa obuweereza, kubanga tomanyi ekiseera kye nnaabaawo mu nsi. Tomanyi ekiseera kye nnaabaawo oba kayinza okubanga gwe mulundi gwagusemba okuweereza. Naye Katonda kyenva mwebaza, mwebale nnyo okubeerawo, mwebale nnyo okutwaliriza omwaka okutuuka kakati wakati tugenda kumpi tuli mu wakati mu January. Mukama abawe omukisa, abaweere ddala. Katusabe. Ayi Katonda waffe ayinza byonna ow'omu ggulu, tukwebaza, weebale otukuuma, weebale tuleeta wano ku kyoto okuwulira ekigambo kyo. Tuyambe Mukama okuba abakkakkamu, gula emitima gyaffe n'amatu gaffe ag'omwoyo tukutegeere. Tuggyemu amalala, Mukama tusonyiwe byonna. Nange agenda okwogera sibimanyi, naye Yesu gw'olina wekka okunnyamba. Abantu bategeere ekigambo kino nange kennyini kibe nga kitukolako ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina nnyo. Okay. Mukama mwebaza olw'omutwe gwampadde okwogerako. Omutwe gugamba nti emirembe, okufuna emirembe egya ddala. Waliwo emiremberembe naye ate waliwo emirembe gya ddala, n'oba ng'olina emirembe egyo egitanyenyezebwako, emirembe egya ddala. Mu nsi mulimu emirembe gyamu, n'ate waliwo n'emirembe Katonda gy'atuwa. Mukama waffe gy'atuwa emirembe. Bwe tugenda okusoma olunyi lwaffe Yokaana essula 14 olwa 7 lugamba nti emirembe mbalekera, emirembe gyange ngibawa, singa ensi bwewa naye nze mbawa. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga. Ebigambo byava mu kamwa ka Mukama waffe. Oyo yagaba emirembe gya ddala. Mu nsi muno tufuna obujjanjabi okuva mu badoctors, era naddala wano mu USA buli omu alina dokita. Abantu abasinga obulina balina dokita. Era ogenda n'owulira ng'omuntu agamba nti nze dokita wange gundi, dokita wange abeera gindi, abeera mu ddwaliro bwe riti. Buli omu alina dokita. Era abantu abasinga obungi babateeka ku ddagala ery'endwadde eza buli ngeri. Katugambe nga pressure, sukaali, balina eddagala gye baba bamira olw'okubabeezaawo mu bulamu obwa bulijjo. Abantu babateeka, abasinga obungi babeera ku ddagala. Era waliwo eddagala baba nga liko n'amateeka nti olina kumira emirundi 2 olunaku, omira kamu emirundi 3, nga liriko engeri gye bagenda okulimiramu. Abasawo bakuwandiikira eddagala eryo era tolisosaamu, ng'olyosaamu oluusi oba okoze bubi. Akamuzigaze ka leero tugenda okwogera okulaba tufuna tutya emirembe gya ddala okuva eri omusawo waffe asinga basawo, Yesu Kristo. Yesu Kristo musawo, kubanga yawonyanga abantu. Si kya bulimba, tubisoma mu Bayibuli, yawonyanga abantu. Is a doctor, a specialist. Dokita waffe Yesu Kristo. Era tuzze okulaba ayinza atya okutujja mu kunyigirizibwa okw'ebirowoozo oba okweraliikirira. Olunyi lwaffe lwaga nti emirembe mbalekera, omutima gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga. Dokita ono ayinza otya okutujja mu kunyigirizibwa kwe tulina mu nsi muno n'okweraliikirira. Kyavudde atuwa olunyiriri luno olusooka olugamba nti emirembe gyammwe mbalekera,
Yeddoozi nno gye ngenda okuwa olwaleero ye gyakugenda okuwa nga dokita ow'amaanyi gyakuwadde this evening aga nti emirembe mbalekera emirembe gyange ngibawa singa ensibwewa nenze mbawa omutima gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga so tegweraliikiriranga Mukama waffe atujjanjaba nga atuwa ddoozi eyo ey'olunyiriri olwo tuleme okweraliikirira emirembe gye gyanjawulo nnyo tegisangika era bw'obeera nagyo oba omaze okuwangula ebirowoozo eby'omu nsi muno ebitutigomya buli kiseera. Lwaki totwala ekyawandiikibwa ekyo nga ekkalenda gy'oyinza okumira gyakuwadde buli lunaku omirako ng'ogenda n'osomayo n'olissa mu mutima gwo n'olissa mu bwongo bwo ne libeera eddagala ly'omira buli lunaku oluzuukuka ku makya memorize oba likwata mu mutima gwo ti Mukama waffe yampadde ekkalenda lino erigamba ti emitima gyammwe ti emirembe gyange ngibawa emirembe mbalekera emirembe gyange ngibawa so teweeraliikirira totya teweeraliikirira eyo eddoozi esooka ey'ekkalenda gye mbawadde. Ey'okubiri egamba etya? Ey'okubiri ddoozi egenda kuva mu Yobu essula 22 onyirwa 21. Ddoozi ey'okubiri eva mu Yobu essula 22 onyirwa 21. Waliwo alina ku Bayibuli mama wamala ogirinaawo? Kale tugende mu maaso. Ekkalenda ey'okubiri igamba nti Yobu 22:21 ligamba yiga nno obeere n'emirembe bw'otyo bw'onoobanga n'ebirungi. Yiga obeere n'emirembe bw'otyo bw'onoolabanga ebirungi. Batugambye okuyiga tusobole okubeera n'emirembe tusobole okulaba ebirungi. Bw'oba tolina mirembe n'ebirungi tosobola biraba. Batugambye okuyiga ekigambo kye. Ebirungi bijja gy'oli ng'olina emirembe. Obulamu obulungi bubeerawo ng'olina emirembe. Okusanyusibwa kubeerawo ng'olina emirembe. Mukama waffe agambye tuyige tubeere n'emirembe bw'otyo tunalabanga ebirungi. Eyo yeddoozi gye nkuwadde. Lwaki totwala lunyiriri olwo nga ye kalenda eryokubiri ly'oyinza okumira? Litwale olukwate. Bw'oba ofunye obuzibu emirembe gikuweddeko twala olunyiriri olwo. Olunyiriri olwokusatu eddoozi ey'okusatu esembayo egamba nti ekkalenda erisembayo tablet oba piiru ligamba Isaaya 26 olunyiriri olwokusatu lugamba nti onoomukuumanga mirembe eyeesigamye omwoyo gwe ku ggwe kubanga akwesiga ggwe. Olwo olunyiriri lulungi. Onoomukuumanga emirembe eyeesigamye omwoyo gwe ku ggwe kubanga akwesiga ggwe. Twesige Mukama. Mukama tumuteeke mu bulamu bwaffe tumwesige kubanga oyo ajja kutukuuma ajja kutuwa emirembe. Mu nsi emirembe gyamu tegiriimu. Ofunako akalembe katono nnyo ng'otandika kutya kweraliikirira. Naye emirembe gya Mukama waffe gikwatira ddala. Omira kalenda eyo n'owulira ng'era likozeeko era n'owulira emirembe. Bintu bingi ebiriwo. Emirembe gyo giraabeeranga mu mutima gwo buli kiseera. Kino kye kyawandiikibwa ekyetaaga okukuuma ebirowoozo bwo buli kiseera. Toyinza kisuula naye kitwale olwaleero. Waliwo akatabo akamu ke nasomako akayitibwa The Battle of the Lords nga kawandiikibwa omusajja ayitibwa James Gilley. Yatugamba nti maama we yalina pressure ng'eri waggulu nnyo. Era yagamba nti nno maama we pressure yamutawaanya emyaka mingi nnyo. Naye lumu bamutwala mu hospital eyaffe y'Abadvent nga pressure erinnya nnyo waggulu. Nansi najja gy'ali n'amugamba relax. N'amusomera olunyiriri luno lwe mbadde mbasomedde nga tannamukolako kintu kyonna. N'amusomera olunyiriri lwa Isaaya 26 olunyiriri olwokusatu olugamba nti onoomukuumanga mirembe eyeesigamya omwoyo gwe ku ggwe kubanga akwesiga ggwe. Yalumusomera. Nansi n'amugamba nti beera awo for 15 minutes n'agenda. N'akomawo n'apima pressure ye ng'etse eri ku nnomo we. Omukyala ono n'asanyuka
nnyo olw'ekyawandiikibwa ekyo kye mbawadde. Omukuumanga mirembe n'omukuumanga mirembe yeesigamye omwoyo gwe ku ggwe era kubanga akwesiga ggwe era ne bamuzaayo eka nga musanyufu. Akatabo kano omwami ono yakawandiika kalimu testimonies nnyingi ezikuwa amaanyi ezikuzaamu amaanyi kobe ng'oli mulwadde. Message nnyizi yatuwa omwoyo omutukuvu ze yamuwa kwegamba n'ebyawandiikibwa ebituzaamu amaanyi n'okuwonyezebwa. Era yatugamba nti omwoyo w'obunnabbi atubuulira ebintu bingi ebijja mu biseera bino. Tuli mu time eya trouble, ebiseera eby'ebizibu ennyo, ebiseera ebirimu obuzibu obwa buli ngeri by'ebiseera bino era nga byatandika dda nga tewali mirembe n'akamu. Kyova olaba twetaaga okufuna tablets oba amakerenda ag'ebyawandiikibwa agatuzaamu amaanyi mu kiseera kino. Ebintu bingi ebiriwo. Eriyo omuntu azaalibwa nga tafunangako ku ssanyu n'akamu, nga bisaba ab'ebirowoozo bye nga bitwaliddwa. Naye Yesu yalina okuleeta emirembe egya nnabaddala. Abasawo bakkiriza nti stress kye kimu ku bintu ebireeta obulwadde ebigenda ku birowoozo byo ne bikwatagana n'ebirowoozo ne bikuleetera obulwadde. Lwaki kino kibaawo? Lwaki tweraliikirira? Lwaki tutulugunyizibwa n'ebirowoozo? Okunyigirizibwa n'ebirowoozo n'ofuna stress y'amaanyi. Ekisooka kino Bisaaki egamba nti okunyigizibwa kw'ebirowoozo weekuli. Egamba nti enkyukakyuka ezibeera mu muntu. Katugambe omuntu osenguka ova mu nsi eno ogenda mu ndala, ofuna ebirowoozo ebyo okunyigirizibwa. Oba osenguka okuva mu kitundu kino ogenda mu kirala, onyigirizibwa n'ebirowoozo. Enkyusa y'omulimu. Oyinza okuba nga tolina mulimu. Naffe ebintu bitutuuseeko bangi kuffe. Omulimu ne gukukwako. Ebirowoozo binyigirizibwa era bikyuka. N'otandika okutya n'okweraliikirira. Oba okufiirwa omukyala, okufiirwa omwana, okufiirwa owooluganda. Ebirowoozo bigenda ne binyigirizibwa ku brain. N'okyukako ne bikwata ku bulamu bwo nga tebutegeerekeka. Okusigala wekka. Katugambe omukyala, omwami n'aba ng'alina omukyala n'amufaako. Nze waliwo omukadde gwe nali nkolako omu wano ewaffe tuli si wala nnyo. Naye omwami oli baali bulungi, naye omukyala kasita yafa yatabuka, ebirowoozo ne bikyuka ng'atabuse yenna, n'alowooza ensi bw'anaagibeeramu. Kwegamba ebirowoozo bikwatibwako era yaggyibwawo n'atwalibwa n'atandika obulamu obulala. Awo stress nejja. Obulamu bwali tolowooza kubaamu n'obuyingira nga tobutegedde. Era enkyukakyuka zijja z'otasuubira. Ebyo ebisinga obungi bye bireeta ebirowoozo byaffe ne bikosebwa, ne tufuna stress, ne tufuna okweraliikirira. Naye Yesu alina eddagala ly'ayinza ottuwa. Yadde ofunye obuzibu ng'obwo ayinza okujjanjaba. Tetusobola kubeerawo mu nsi muno nga tebibaawo kubanga ensi gye tulimu ya kibi. Tetusobola kubyewala. Ne Katonda atuwadde engeri y'okujjanjabibwamu mu ngeri yonna. Ekyokubiri, conflict. Obutategeeragana. Obutategeeragana wakati w'abantu ababiri. N'abaawo okuyomba. Ono ayise eno tayagala kuyita wano munne waali. Okukyawagana. Ekyo nakyo kireetera abantu okwebuuza. Omuntu naga nti nakola ki? Ne stress nejja bw'atunula ku muntu n'alaba nga alina stress, n'alaba nga ebirowoozo binyigirizibbwa, n'otandika okweraliikirira. Ekyo by'ebintu ebisinga okutuleetera stress ebifaana bwe bityo. Ekyokusatu, okukolokotebwa. Okukolokotebwa, olina kukolokota. Nawe oba okoze ekirungi kitya ne bakolokota. Ekyo kireeta omuntu okufuna ebirowoozo ebibi. Kuleeta okumalamu omuntu amaanyi. Buli kyakola tekiba kirungi. Okukyayibwa. Ayinza okukola ekirungi naye nga tasiimiddwa. Buli ssaawa ayogerwako. Ebyo nabyo bireeta stress ku muntu. Naye tulina Yesu. Dokita omulambo oyo ayinza otuyamba
okutujjanjaba ebirowoozo ebyo. Njogera ku bintu ebisinga okuleeta ebirowoozo ebifaana bwe bityo. Concern, okufaayo. Oyinza okuba nga ofaayo nnyo ku banno, ono mufaako naye ate ogenda okulaba ng'ate waliwo ebizzeewo ne bikuleeta stress. Ofuna okweraliikirira, abantu ne batandika ogaye ogundi gafaayo nnyo ku banne. Ebizibu oyinza n'otandika okugwa mitawaana ate ng'okola ki ng'oli bulungi. Katugambe ng'oli situbeera wano ne tujja nga tulina kye tulina. Tetulina apapula, tolina woonobeera, tolina ngeri yonna, n'otandika okulowooza nti ebirowoozo byo bibwanyisibwa, n'otandika okufuna stress, abamu ne bala depression, n'okka wansi, ebirowoozo byo ne bikwatibwako. Naye ebyo bijja gye tuli. Ne twetaaga okuwa obulamu bwaffe Yesu Kristo atwala ebigambo ebifaana bw'ebyako. Tugezaako okwekwasaganya ebintu ebingi. Waliwo ekyo nakyo. Oyinza okukola kino, n'okola kiri, ne bikuleetera obuzibu, ebivaamu n'otandika okunyigirizibwa. Katugambe n'amabanja. Oyinza okulya amabanja. Oba oggyeyo emmotoka n'okwata kino nakiri, olusiza amabanja, n'otandika okunyigirizibwa, onoosasula otya. Ebyo byonna bituleetera okuba nti tunyigirizibwa. Ekirala conscious. Oyinza okuba nga weesalira omusango buli kiseera. Omusango ngaba nakola ntya, lwaki nakola kino, lwaki wasandikikoze, bino bwe tebyandivuddemu. N'obeerawo n'olowooza, ne banna bakugamba nti olibadde ki, naye nga oli stressed nnyo, ebirowoozo byo bikwatiddwako. Naye kyenva ngamba tulina omwagalwa Yesu Kristo eyatuwa amakerenda ago agasobola okukujjanjaba mu ddakiika emu n'otereera. Ekigambo ekirala, okwewaayo. Waliwo abantu abeewaayo okukola, abeewaayo mu buweereza. Kaakati abaweereza ba Mukama nabo bafuna okunyigirizibwa. Oli nga badde akola nnyo omulimu gwa Katonda, kyoba nti obuweereza babugaana, naba nti kampumulemu, ng'olusi bali stressed kukola kino. Abakadde b'amakanisa baba stressed n'endiga, ebirowoozo bye ne binyigirizibwa, ne batandika okweraliikirira, kino tunakikola tutya. Abasumba nabo bali stress yadde bantu baweereza Katonda. Obuyinza buno kwegaba bafuna n'obuyinza, naye olusi ne bakola kyonna, amaka gaabwe ne gaba stress. Ffe tubabeeranga n'abasumba naye eka, naye ng'olaba omusumba banyigiriziddwa, ebibatuuseeko mu buweereza nga balaba muzito, naye n'ogamba tuweewayo tusabe. Waliwo na wano twalina omusumba waffe wano, naye ng'anyigirizibwa olw'endiga nga zimuli bubi, endiga zimukonkona, naga yenkole ntya, tajja kuleka, tajja kuvaawo. Naye ne tumugamba musumba, tulina okusaba, era tusaba. Kwegamba obuvunaanyizibwa buno obutuweebwa olusi buba n'ebirowoozo bingi nnyo. Kyetuva twetaaga okugenda nga tuzzaamu bannaffe amaanyi, okubasabira, n'okubawooyawooya, n'okubazzaamu amaanyi mu buweereza obw'amaanyi. N'ebirala bingi nnyo bye sijja kwogera, ebireeta okweraliikirira, ebireeta okutya, abantu ne bakka mu depression. Twalinayo waffe omukyala eyo, yali musawo, naye wa kkanisa, kati ennaku zino yawummula, naye yafuna depression, yafuna stress, nga nagimuleetera ate nga mwami. Omukyala lwajja waka ate nga baffe abantu baffe, nga tasanyuka. Omukyala nakka n'akogga, n'akubulirako, n'omugumya. Kwegamba obulamu bwe bwonna, era teyabeerawo. Stress kyekigambo ekitta omuntu. Naye tulina amawulire amalungi olwaleero ti Mukama waffe yajja natugamba emirembe gyange mbawa, so singa esibwewa. Ensi tesobola kuwa mirembe. Ensi emirembe egikuwa katono nnyo ng'oddamu ng'oziŋŋama, naye emirembe gya Mukama waffe gy'agikuwa gya lubeerera. Bwe tuba nga tunyigirizibwa mu birowoozo, tufuna obulwadde obulala ne bukuŋŋaanira awo, n'ofuna obulwadde obulala ne bukuŋŋaanira. Naye tulina okulaba nga twewa Mukama waffe, okulaba nga ajjawo okweraliikirira okwo. Ekikulu mu byonna, ekisooka kye tulina okukola kye tulina okukola, kwe kuteeka obulamu bwaffe mu Kristo, kwe kuteeka Yesu n'abeera mu bulamu bwonna. Wakati mu bulamu bwo tossaawo kirala. Bwe mba nina omwami tossaawo mwami, bwe mba nina omwana tossaawo mwana.
Yesu gwoba osooka okuba mu bulamu bwo. Kintu kikulu nnyo bw'osalawo okubanga otaddewo Yesu abeerawo ajja kukuyamba. Tokola kintu kyonna, kusalawo kintu kyonna nga Yesu tomutegeezezza. Tokola kusalawo kintu kyonna nga Yesu tomukoowodde akugayidinge mu kintu ekyo, kubanga gye bujja kijja kukuleetera obuzibu. Wabula bw'oba omutaddemu akikolako n'amaanyi. Bwe tugenda mu Zabbuli ey'ekinaana oluliro 7 lugamba lutya? Lugamba abayimba n'ababazina balyogera nti ensulo zange zonna ziri mu ggwe. Ensulo za Mukama waffe zibeere mu ffe. Abayimba n'ababazina, Zabbuli 87 balyogera nti ensulo zange zonna ziri mu ggwe. Yesu bw'abeera mu bulamu bwaffe, ensulo ze zonna zibeera mu ffe. Ensulo ez'essuubi lye zibeera mu ffe. Ensulo ez'obugagga zonna zibeera mu ffe. Atufukirira n'amaanyi ge. N'olwekyo tufube okumuteeka mu bulamu bwaffe. Ekyokubiri, ekyo kibadde kisooka. Ekyokubiri, okwebazanga Katonda mu buli mbeera yonna. Tuyige okwebaza Katonda. Ebintu ebimu tetubifaako kwebaza. Oyinza okuba oyise mu mbeera mbi, Katonda n'akuwa n'okafuna akalembereza naye tomujjukira. Ate era olaba nti tonnatuuka w'oyagala. Naye Mukama waffe tufube okumwebazanga mu buli mbeera yonna. Bwe tusoma Abasessalonike ekisooka essula 5 onyirira 11 lugamba lutya? Lugamba mwebazenga buli kigambo kyonna, kubanga ekyo Katonda kyabangaliza mu Kristo Yesu. Waliwo embeera ezibu okwebaza. Katugembeereza okufiirwa. Kizibu nnyo okwebaza. Naye bw'oba oyisa Mukama waffe, ye yamanya engeri gy'akikola. Yalina tekiniki gy'akikolamu okuwa amaanyi. Agambye tumwebazenga. Oyinza okuba oyita mu mbeera embi gwali eyo. Embeera nga tobuliddeko muntu mulala yenna, naye gibulye Mukama waffe kubanga yafaayo. Mwebazenga olw'embeera eyo. Naye embeera si nnyangu kwebaza. Katugenge ey'okufiirwa. Ey'okugwebwako omulimu. Oluusi oyinza okuba omulimu gukuleetera obuzibu. Ng'ogwerenze waliwo omulimu gwe nakolanga naye ng'avuga nnyo emmotoka. Banene baŋŋamba eguveeko naye bwagwawo ate ne ngamba nti ali Mukama n'ampa omulimu omulala. Kwegamba ate neemulugunyaamu ate lwaki guweddewo. Naye ate Mukama yampa omulala omulungi. Twebazenga Mukama mu buli kiseera kyonna eky'obulamu bwaffe mu ebyo tuyitamu. Saba Mukama atuyambe okwebaza Mukama. Ekyokusatu kigamba weesige ebisuubizo bya Katonda mu kigambo kye. Katonda alina ebisuubizo by'atusuubiza. Mukama alina ebisuubizo mu buli kizibu kyonna. Tubadde tusome ennaku 10 twazimaze. Mubadde mu paati gye twasomako ejjo, promises of God. Nga buli kintu kyonna ekizibu kiriko promise, kiriko ekisuubizo Mukama waffe kye yatuwa. Bayibuli Zabbuli 121 egamba nti nyimusa amaaso gange eri ensozi. Okubeera kwange kulivaawa? Okubeera kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi n'okweyongerayo wansi. Okunyimusa amaaso gange eri ensozi, okubeera kwange kulivaawa? Okubeera kwange kuliva eri Mukama oyo eyakola eggulu n'ensi, yalinako obuyinza era yakutonda mu nsi eno era akumanyi buli kimu. Okubeera kwo kujja kuva eri gy'ali. Teeka obulamu bwo mu ye kubanga ajja kuwulira, ajja kusaba. Ojja musaba ajja kuwulira. Zabbuli 46 olunya olusooka lugamba Mukama kye kiddukiro kyange, omubeezi tabula mu kulaba ennaku, kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bw'eneekyukanga. Mukama kye kiddukiro kyaffe. Muwe obulamu bwo kubanga kye kiddukiro kyo. Ensi tojja kugisobola. Ensi eri ku sipiidi yaayo. Gwe mwana wa Katonda, Mukama fage muwe obulamu bwo kubanga ajja kukuyamba. Tayinza kukuleka. Agenti emirembe gye agikuwa. Emirembe gye agikuwe. Totya so teweeraliikirira. Manyi nti waliwo buli muntu yenna alina ekizibu. Naye kibulya Mukama waffe kubanga afaayo. Ekirala, funa essaawa ey'okwogera ne Yesu. Funa essaawa ey'okwogera ne Yesu. Essaawa gye tuyita thoughtful hour. Thoughtful hour
eyinza okuba nga 5 minutes okutuusa ku 15 minutes egimuwenga buli lunaku 15 minutes okuva 5 minutes okutuusa 15 minutes ne waba oli mu bathroom ne waba oli ku mukadde omukola essaawa gimuwe oyogere naye omutegeeze mpola mpola funa ekiseera kye omutegeeze gattamu ekigambo kya Katonda kyetuba kitukubirizibwa okukwata ebyawandiikibwa mu mutwe kakati ng'olunyiriri olwo oluga nti emirembe mbalekera emirembe gyange njibabwa lukwate ne waba okola ku mukadde oyinza okuliclaiminga ti mukama waffe wagamba bw'oti ti emirembe gyange njibabwa so singa ensibwe bwazembawa ng'oluclaiminga oba gattamu Zabbuli zo zirina amaanyi kakati ye lesson gye tusoma Zabbuli zirina amaanyi nze nalina omukyala gwe nali nkola naye mu Haiti muwala muto yali asoma ku university yaffe college yali wano naye najja ne tukola naye ekiro naye yandaba ne Bayibuli nanga nti oli mu Seventh Street ye tinange ndi ng'amanyi Zabbuli bannange kumpi zonna nze nali nayo 23 yokka gye nali mmanyi ne mubuuza waziyiga otya n'aŋŋamba nti maama waawe ne taata batuyigizanga tuli bato ne batugamba nti bamulifuna obuzibu muzikwate ne baba timulina Bayibuli wano oziddamu era omuwala oyo yafuna obuzibu n'agenda eyo era ze zaamuyamba n'addamu Zabbuli tuzikwate mu mutwe tukwate ebyawandiikibwa kubanga birina amaanyi ne bwe batogirina Bayibuli awo oba obikwata abamu tugenda tukula abantu bagenda bakula beerabira naye abakyali mukwate Zabbuli mukwate ennyiriri zino oba ng'oziddamu bw'ogenda eyo tolina buyambi okwowola Katonda n'oluddamu n'oluclaiminga ekisembayo kiikino ekiddira ekisembayo kigamba nti wummula okuwummula weebaka ekiseera ekimala ebiseera ebimu abantu abamu tebeebakaza abamu bamanyi nti sebaka nnyo nnyo oba Jennifer bamanyi ababeera nange abeene bosi bamanyi nti okwebaka kwange si kungi nnyo oyisi ndebaka nembeera mu buli nentunula naye ebigambo bigamba nti wummula osobole okukola ku stress osobole okukola ku birowoozo byegattegatte mukama waffe abikozese wummula ofune ekiseera ekimala ekyokwebaka kakati bw'omala okukola ekyo kola exercise tambula okwetooloola okozese walking prayer waliwo gye bayita walking prayer oyinza okutambula okwetooloola ekizimbe ng'otambula ng'oyimba oluyimba oba ng'osaba ng'oyogereza ennyiriri z'oba otegese okukwata mu mutwe nsaba Mukama atuyambe ekirala kola pulaani yo mu ngeri yo pulaninga omulimu gwo Yesu yali organized bulungi nnyo yaorganizinga abayigirizwa be n'abaga nti mweyawule mu babiri mugende ekiraga nti yali organized naffe tubeera organized tukole organized appointments bwe tulaba organized tuba stressed ebintu bikutabukako ate ono namuwadde appointment eno ate kakati onaze ate kakati kwegamba tubeere organized mu mbeera yonna ekisembayo kigamba tusabe Katonda atuyambe okutufuga mu birowoozo byaffe tube beegendereza tukwatagane n'ebintu Katonda by'ayagala abamu tugenda netuyimba katana n'ebintu Katonda ng'olaba Katonda takyagalirako ddala n'oteesa sooka obuuze Katonda kino okyagala n'ogenda ne bw'otaba mu gurupu ogimanyi nti ya mutawaana n'ogenda n'okola ebintu ng'omanyi bijja kukuleetera obuzibu ebyo tetukwatagana nabyo twaweyo eri Katonda okumusaba atukkirize ambitionizi zaffe ebitwetaaga bibenga Katonda by'ayagala era n'ebigendererwa byaffe nga bikulu nsaba Katonda atuyambe tumwesige obulamu bwaffe bwonna tubusse mu mikono gye eyo ajja tukolera ebirungi tube nga ye yatufuga ajja kutuwa emirembe kakati ensi ekaaye bwewulira ebigenda maaso okulwana bwewulira ebigenda mu nsi endala eby'abaana ebitusobedde oyinza okuba azaala omwana omusubirawo kino naye n'omulaba ng'agenda kwega toyinza butatya ebirowoozo toyinza butafuuka oyinza okutula nsi noga nti ebintu bwe biti bwe biri bwe nti kiro kyenfunye naye nkwegayiridde ddamu amaanyi guma omwoyo ekkelenda yembadde okusaba gabadde 3 agasonga gavudde mu Yokaana essula 14
Yohana sura 14 olw'27 luwandiike wansi. That is the dose Jesus has given you today. Your dose gyakuwadde olwaleero genda osulireko. Tolema kujimira. Abadokita batuwa amakerenda tugamira nga batuwadde instructions. Naye na instructions ezaleero zigamba nti genda omire olunyiriri olwo olukwate mu mutwe. Olwokubiri Yobu 22 olunyiriri 21 nalwo ndukuwa ye doze eyokubiri genda nalwo lukwate. Doze eyokusatu ekerenda erisembayo Isaaya 26 mu lwakusatu. Mukama bawa omukisa abazzemu amaanyi temutya ajja tuwa emirembe gye. Emirembe gye tegirabika wonna naye yeka yagirina. Bwe twatusaba saba Mukama atuwa omukisa atuzzeemu amaanyi. Bwe kusaba kwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina nnyo.